munundi okukubiri mukiraba mutya inja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah singa Allah budda bufula bwa misana paka man ilahun ghayrullah ani atali Allah ya'tikum bilaylin ayinzo buzibya bino byonna byoleka amanyiga Allah wadhkuri isma rabbika yogeranga kulinya lya Allah mutenderezenga mujjukirenga bukuratan simbudde bwa kumacha wa aswila sibwa lwaggulu nkugambe kikukogera ku Allah sina gwenyiza kugamba kutenderezanga nga bali abavubuka mu myaka gy'enkaago lwaleero kakiso kubanga akyaliwo bw'aba akyaliwo ne byatunula byennyini naye kennyini tebimusanyusira tebimunyumira abali abawala abato mu mwaka gw'2020 awo mtukako olwaleero nga yitaga kunnyonnyola bunnyonnyozi nti ffe boolaba twaliwo nnyabo twaliwo naffe nammwe mujja kukka ye Allah tabaraka wa taala naffe olwaleero ffe tuliwo mwe muliwo ffe tuliwo wallahi otuwayo emyaka emirala 30 obaaga bakutuukako ng'oli jjajja myaka 3 mu maaso abazzukulu bajja kuba batudde awo ngo basangula minyira nga go bannyonnyola nalikaawo ekabojja gwolaba wano mwaka gwali gwa 2021 kakubuze nti jjajja waliwo ng'oli mukadde 2021 waliwo bajja bigamba then abasigadde ba wansi Allah wa waggulu gwetubanga twogerako ebbanga lyonna tabaraka wa taala wallahi bw'oba okusirikirira kufumiitiriza buli wootunula waliwo message omuntu gy'ayinza okusinziirako okwogerako Allah nkuba kutonnya bw'obiwa obudde n'ebirowoozo golooza lwaki etonnya ttondo ku ttondo kiva ku ki naawe erinnya waggulu ku muti oba ku nnyumba n'ekisero ky'amazzi oba ekidomola gayiwe ttondo ku ttondo oba obiyita byangu daballa bwasalawo agitonyese munnateete ng'ebusega tetuuse kisoboka bw'oba wakufumiitiriza buli kyotunula buli kyokubako eriiso mulimu message esika ebirowoozo byo okwogera ku Allah tabaraka wa taala oxygen gwe tusika Allah yamuteekateeka oba bungi ki ya rabbi oba ye bamupimira mu biki milligrams milliliters kati Allah yamanyi yateekateeka obungi bwa oxygen nga buli ayagala sika tosasula genda oxygen namuteekateeka ng'ali nakyo ng'ali original talwaza buli kyotunulako ne byetuwulira ne byetuwangala nabyo obitunulira ng'olutunulira mu butuufu obubigatta ku Allah tabaraka wa taala akamwa ke twogeza toyinza kwasa matuga nti wano weewoogera omubiri gwaffe gwonna tekuliiko wali muzindaalo tewali butulituli radio zaffe edda ze twayinanga nga wali omuzindaalo wabeerawo butulituli ku mubiri tekuli omuntu bayiza wali computerized omuntu ali computerized wallahi system emugamba buga nti kati wetaaga kunywa mazzi system emugamba kati program y'emmanju era bw'okeera ofuna obuzibu omuntu ali computerized Allah yamanyi bwe yamu settinga omuntu amanya nti kati kana akadde kakuseka n'aseka we kyetagisiza n'apima nti kati kimala eyo si computer eyo era bw'okisussaamu buli muntu n'akwekengera computer zino nziga nti kibadde kikino awetagisa okukaaba omuntu tewaba awamulagira nti kati kaaba bakkuba muli kati onyiize kaaba oyo byayogedde bikunakuwaza kaaba omuntu ali computerized kyewunyisa nnyo nga twewunya mayumba gali computerized motoka ziri computerized omuntu neyerabira ye kennyini tenaye ali si wa masanyalaze takolera ku masanyalaze si wa sola
talina amplifier yonna. Allahu akbar. Si wa battery by the way. Katwogere kwani atali Allah tabaraka wa taala. Nkuramira Allah mutendereza ngo lutendeze utadde ebirowoozo byo. Engato ze wakambala obungi tobumanyi ku kigere kimu. Bufuna yakadoli waddembo no kikuutakuutako kigonda. Nye kirinya sore zikaluba ne kukakalanga ziweddewo. Bantu babasalira n'emipiira gy'emmotoka nakubamu ekituli. Dhalikumullah, oyo ye Allah. Gwe tusaana okuwa obudde n'ebirowoozo. Omuntu nga buli lwatunula alabamu obubaka obumuwaliriza okwogera ku Allah tabaraka wa taala. Kyaliko ekiseera ng'oli kawala kato ka P2 P3 ng'otudde P7 nga tolinaako yadde ebbeere. Yamanya Allah bwabisetinga mu mubiri gw'omukyala n'ogw'omwana omulenzi. Buli mubiri ne guliyakitinga byagwo. Nga ffenna tukula tulina omutwe, ebigere, magulu byonna nga bifaanana. Ne twawukanira eyo myaka ono n'amera bireva tono n'ayitira sayidi eri. Nga ffenna tulya bye bimu, tewaliwo balya birala nti kati bwengeri gye bayitiriza okulya emberenge kati y'ensonga lwaki. Ye Allah tabaraka wa taala. Gwosaana okutendereza ng'olutendereza okusookera ddala. Bw'otunula muwogo kasava, muwogo omunwe gwa muwogo, n'ebiti Allah mwajja muwogo bw'obiteeka awamu tebigatta. Muwogo Allah mujja mu bitiititi. Tekinologi wano tannabaawo. Tufuneyo factory machine nga bw'okasukamu ebitiititi eryefulumya minwe. Ajiina alyomu Allah tabaraka wa taala. Si amasanyalaze gogenda bugenzi mu nnimiro ng'otakula ng'oteekawo biti bya muwogo ng'oddayo eka. Myezi 3-4 jangu ono newe eminwe egyo genda. Nga Allah musabise bulungi. Tewateekayo bisabika bwali omusimba. Nyalla mujjo nga inna mukavarinze bulungi nga munda mweru tayingidde mu ttaka teri muwogo alumira. Muwogo awooma okuvira ddala nga mubisi. N'omwokye n'omufumbe. Obuwoomi bw'oyinza okulemerera okunnyonnyola omulala. Kyewunyisa muwogo omumeketa ate ejjuni tosobola. Ate nga byonna obulya bifaananamukko. Muwogo awooma naddala nga mufumbe. Tebayinza mugattira ku sowaani muwogo omufumbe n'amayuuni ne babikuwera mu nzikiza ne bikulema okwawula. Era obirya n'okakasa nti lino ndidde ejjuni kati ono ye ndidde muwogo. Yadde tobiraba. Tutenderezenga Allah mu buli mbeera. Jjanga obubaka mu mbeera yonna gy'okubangako eriiso gy'owuliranga na buli bwe tuwangaalira. Mulimu message esika ebirowoozo by'abantu okwogera ku mutonzi waabwe Allah tabaraka wa taala. Bwe tuneekwata kwogera ku Allah bulamu bujja kwanguwa. Obulamu okwanguwa si ssente nnyingi. Abantu sente bazifunye ate obulamu ne bweyongera kaluba. Sente ezo ezitalimu kujjukira Allah, ezitalimu kwogera ku Allah, sente ezitalimu kutendereza Allah tezina makulu. Tezina. Abantu beeyongedde okufuna sente ate Allah mulungi era wakisa. Buli lwayongera ozikuwa nga by'oli abisala obungi n'omuwendo. Toddamu kulya variety ya mmere buli lwofuna sente.